SUMMIEHAMPERS elanga bulijjo bwe tukyera ku valentine tukikoze bwe tutya kati nno tutwalira omwami munnamukisa ayagalwa omukyala omulungi mwami Rogers gwe tutwalira ebirabo binene byolaba ebiyitirivu ennyo. Mukyala Masakayima angambye nti omwami we amwagala nnyo era ensonga lwaki akoze kineeno. Mukyala Masakayima angambye nti ayagala nnyo omwami we ensonga lwaki tumutwalira ebintu binene. Tugenda musangawa, tugenda no masanafu mu bunge eyo. Tugenda mulaba tutya tuyise mu process mpanvu kubanga ate munange ye bossi tetumutuukirira twakubya amasimu temujja kunda mujja laba omukozi wange netufuna omuntu amuli ku lusegere ennyo era yoyo gwe tugenda okusinkana atabere nga mututuusaako bulambalamba. Mwami Rogers, happy Valentine's Day okuva eri mukyalawo omwagalwa Arthur Kayima. Olwaliro sitambudde nzeka ntambudde ne musawo Joweria saako ne ttiimu yange yonna era nga we mubalaba awo. Okay, abatulaba abalungi, surprise yaffe ndowooza kati tutuuse gye tugenda ewali omuntu oyo gwe tugenda okukolera surprise omwami oyo. Omwami oli gwe mulaba atukulembedde ali mu UBB yakola ki? Yatutwala yagenda omututuusaako nga we nabagambye. Katusabe asiime ebirabo byaffe bye tumutwalidde ate yeyongere n'okwagala mukyala we. Tuli eno masanafu mu byuma bayita batya eno mu byuma bya kasooli emasanafu gye tuli sebo walako twandibadde tetutegeera yeeno baaba kubanga oweta nobente naye yagala valentine. Omukulu oyo yakoze bino byonna n'asobola okututuusaako. Tweyanza nnyo sebo tweyanzeege nange basanga banna tusanyusa okulaba okwataganyeko ne SENGAWABASELEBU. Oyo naye mukwano gwo ddala. Kwata obubaka bw'omwami Roja. Obubaka obwo buno saba obusiime munnange okuba eri omwagalwawo. Jaka byokola wandi byegendereza g'amazima kubanga saba zino Goja kwetegereza ebirabo. Mwami Roja tusanyusa okusinkana. Tamusonyiwa mukwano takusonyiwa. Emyaka gyange kali bino batandika obikola. N'ab'ekinana babikola kati n'ab'ekinana era obadde omanyi nti azze yakwagala kumbe azze n'abantu n'ettuulyo kakati olaba bawonyumye olaba wonyiridde. Wama bunyongera omunkoledde akantu kakati aliwo. Yes, oli smart. You're so smart. Bikuweddeko
Musajja awo kyekankoze gamba. Naye nga tutandise okukusinkana. Ebirabo byaffe obisiimye? N'ebyokwogera biyinza okuba nga bimbuzaabuza kati saawa. Nsaba kweyanjulirako ssebo. Oyogera ne SENGAWABASELEBU okuva e Mulago gye tusinzidde okujja wano. Era nga tutumiddwa omuntu omu omulungi akwagala ennyo era akulowoozaako ennyo. Oba yaani oyo? Bannaye oba tumukugambe. Soko omuwaka kisabogere. Asooka mutebe? Tumumugambe. Okay. Tutumiddwa mukyala w'omulungi ennyo, mukyala Martha Kayima yatutumye. N'atutika obubaka obwo saako ne buneeno obuli muno. Mulimu essaawa, mulimu ne perfume. Akugambye nti naakwagala nnyo. Weebale kumubeererawo, weebale kumwagala, weebale kusiima abeere mukyalawo, weebale kumugumiikiriza mu buli mbeera yonna, weebale na buli kimu ky'omutuusizzaako. N'akusaba obubaka obwo obusiimire ddala kubanga akijjidde ddala ku ntobo ya mutima gwe, katono nnyo naye akakoze mu mukwano ogwa nnamaddala. N'akuleetera n'omusipi ogwo agambye oli mwami wa bikalu nnyo. Era asabye osiime buli kimu bambi. Era omusonyiwe waba akunyiizizza naye akikoze mu mukwano omungi ennyo ennyo ennyo, omukwano gumutta. Era singa agambye singa osobola wandizeeyo essaawa zino n'omusitulako kubanga awulira afa. Agambye happy valentineday. Ebintu bino byetandise oyinza obutamalako nabyo. Agambye nkuleetere obubaka buno ojja kubwesomeramu eyo ng'oli wekka. Kambuzeemu neno weebati. Mwami Lonja, mukyala wo omuweerezeewo obubaka obulungi lunaku olwo. Otumuddeko. Enkya ojja kweraba. Abatulaba abalungi bannange, tulina omwami Rogers ali wano yeewuunyiza nnyo 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 Jaaka kyamukoze naye era fayina tumaze tukola ki ne tumufuna. Mwami Jaaka, mukyala Martha muweeyo obugambo bulungi ku lunaku luno lw'abaagalana. Kino obadde okisuubira? Mbadde sikisuubira. Owulira otya muli munda? Simanyi ga mazima levo ki gye ntuuseko mu laavu ye naye. Yinza omugamba nti kirabika nina kati ate levo endala gyakiteeseeko gye mbadde sikisuubira. Otambulira mu bbanga kati? Nange ate kati saawa zino amadala ganninyisiza sigamanyi muwendo. Naye nga neeyanziza omukwano gwe gwampadde. Ogambe wali mugenda agenda kulaba. Madamu Martha neeyanziza nnyo nnyo. Yinza okuba nga sina bigambo biwooma kukozesa biyinza munyumira saawa zino, naye kuva ku mutima gwange ndaba nga kinsusseeko olw'essanyu eringi lye nina. Nange nyini erinnya lyensinga omuyita era yamanyi alina mangi. Weriri oli omuyita n'owira nga emirembe mujjukiza erinnya kyolowooza. Simanyi ate kakati nze naliyo nange sibaayo. Erinnya lyensobola okujjukiza amanyi gye tuvudde naye kuba amanyi yansanga nebendikatisa aba kikoze kino kiyinza okuneewuunyisa ate laavu aba agiteese ku mutindo ogwesi. Erinnye mukyala Martha laavu erinnye ebadde mu 9 kati eri mu 2 si we kino.
eyinza okuba ng'eyisizzaawo mu bibiri ayinza okutandika okulaba nga bwentambula mu kkubo kati saawa zino otambula oneguka naye akoze kyamaanyi nnyo kubanga zino surprise ate nze sizifunangako kuva mu buto obadde oziraba ku tivi nabazikoma ziraba ku Facebook olaba kye bayita okubeera namwagalwa n'omuntu ng'akwagalira ddala okuba ng'amazima njagadde kati akutuusizza gy'otakola ki nange simanyi kati saawa zino kirabika anoonya kunzaalira balongo inshallah ebyo nabyo tubisaba wakinsuseeko owulidde abalongo ndooza boonoonya mu kino ekintu simanyi wanteeseka okay mwami Looja tuwulira obuyimba bungi nnyo obw'omukwano basooka abaagalwa abaabwe abayimbi kakati nga wooli awo mukyala Masa wandimuweerezaayo kayimba kikuwulira ddala nga kakubira ddala ku ntobo ya mutima gwe era nga wookayimba owulira nga obulamu buteredde aba Lady Titi yayimba nti kiwedde osobola omwayo kapera kale muyimbiremu obugambo naye oba busatu bwe buti nyinza okuyimba kamu we kati akayinza ogamba nti nno kiwedde munange bagamba batya kiwedde munange kekutute watu mu bakadde era kirabika kati saawa zino kyasigazza kirabika kyakuntwala mu bakadde saawa zino mwami Looja abantu bangi nnyo mu nsi eno abatalina baagalwa oyinza bbawa amagezi ki era kale oyinza bbawa advice ki okufuna omwagalwa bayinza kukola batya nga gwe wakikola okufuna omwagalwa ndaba omutima gwo gwe gusalawo okufuna omwagalwa okufuna omwagalwa teba bulungi teba size naye kisinziira gwe kyowulira mu mutima gwo nti kyoyagala kuba waliwo abantu abamu nga mu mukwano baagala oba kubeera nga bali proud lemijasashumu nti omuntu ayagadde omuntu lwa bulungi nti agenda tambula naye kweraga buli omu bamulabe nti alina omukyalo omulungi alina omwami omulungi naye nga tamugasa okumugasa aba amugasiza mu ekyo nga talina kyamuzimba kale nga bajja amutwala era nga ekyakuba abakazi mu bulamu bw'ensi eno ayinza ofuna omukazi tugende tuzirye abaana baligoleezaabwe n'ofuna omukazi ng'amanyi ennaku yo agambamu tusooke twezimbe kino tekiriwo twasagayize wamu tukifune kigwe yensonga lwaki musawo Martha kati ntegedde ngenda ntegeere ekinyusi we kiri mukyala mugezi nnyo mukyalo oyo aziba amatuufu bwe mbanga sikwerimba kyayagala aba akyagala ate pointi gyasonzeeko ebiseera ebisinga ntera bw'oba ojjanjuluza mu bantu ng'otambudde mu bantu nga oyinza osangako omwagi wakanya kati ensonga lwaki nze yampamba ebirowoozo era yensonga lwaki nze ntera nnyo omuwuliriza wadde siganye nange ndeetamu ak'obusajja ne ngamba sijja naye ng'era amagezi oba ogatutte naye ng'amagezi era nsigala nga zimbirako nengamba gano bwe nagatwala gaba gakutereezaamu katono nnyo gwe ne bakuyita omusajja ow'amaanyi naye ng'emabega waliwo ani anti bagamba emabega w'omusajja ow'amaanyi wabeerayo omukyala ow'amaanyi tosobola kuba w'amaanyi nga mukyalawo azirya buli tugende tuzirye ziggwewo twabadde wano tewanyumye abakyala bali ndowooza mukiwulidde mmwe abakyakala abalowooza okulya obuli tugende eno tugende eri n'ojja ku musajja wo ssente n'olowooza nti no yazinoga bunozi mukwano zoolya teziddawo ate n'ekirala zoolya ezo zirina ekyenjawulo kyezisobola obbatuusaako mmwe nga ababiri
obwongo bwe kikulu nnyo eri omusajja. Omusajja tagenda tunulira bulungi bwo, tagenda tunulira kabina koyina, wabula ajja tunulira omutwe gwo otegeera tenkana ki alyoke akole ki akutwale mu maka ge oba akuwase. Mwabagamba nti omusajja atampasa maze naye ebbanga genderera biki byokola omugattako ki mugatteko naawe ajja kugattako. Kaakati olunaku lwa Valentine no muli buyitiŋŋana ne kava ku mulyango guno ne kadda ku guli ne kadda ku guli naye nga kaika mulyaka oza lwakibeera wekito anti kati saawa zino kalaba naye kano kavudde waffe fe abakakoze ffe SUMMIEHAMPERS ne tukaleeta wano ewuwo. Kati olaba era kati saawa zino ekimuli omuntu gwofunye kiva lubingani gwe ani akireese. Kati saano ojasanga oli aguze ka 1,500 sinako kaba kangu kawooli oli naye n'akongerayo n'akawa omulala. Naye kati saa zino ekimulinga nze kyennina sobola kyongerayo. Obugalo musawo masa oli omu wekka bwoti. Kakatibwako ekitumusannyo mwami Roja tulisangibwa Mulago ku 2 awo nga ku kyaki ya Kakande otusangibwa. Bino ebintu bwe tubikolanga era naye oba oyagala okusurprisinga musawo mu mata tikigana kumpoonako. Yamazima nakitandika naye ayina akabadi kayongeddemu oba akabadi ekyo omukyalo omuyiye bwatyo wabeera. Omukyalo omuyiye bwatyo olaba gyakubise n'anoonya mukulu Jaaka Jaaka oyo gw'olaba abatulaba bulungi tubadde wano masanafu ew'omwami ono omwami Rogers. Twesimye okulaba ate webalina kukkiriza gifuts zaffe neyanziza wane masanafu wetuli ndowooza olaba eno enkuba egenda kutonnya naye ffe tetufuddeeyo okukola ko tukola ki tukusobola. Mabirizi Herbal Products teekamu ku YouTube ojja kubeera nga ate otufuna, ate ku TikTok teekamu SENGAWABASELEBU SUMMIEHAMPERS saako ne musawo Joel ndowooza mumulengera wali wonna abaawo. Tiimu yange yonna ntambudde nayo. DJ Rafael Luigi ku kamera yateekayo obuntu obwo omulembe we mulaba. Mukwano gwange gwali eyo wenna ng'oyagala surprising omwagalwa awo mukwano gwe tukikuba tumutuukako wonna waali oba wonna tukola ki tutuukayo beera nga ate otweyuna mukwano ku nnaku zino eno ne mu nnaku endala mukwano birthday surprise zonna tubeera tuzikola bulungi nnyo wali wonna. 0704 737 741 mubeere bulungi.